Ngomanya abana abalenzi nfunamu embiro concert nadduka buduse mutoi kumbe omukulu gyali kati nkuba akakutiya bwenti nga gyali yakanudde amaso eri toyiwa kubanga mukubika kutiya n'oyingira nalaba ngaba wano kati no bati Mbera gyalimu si mulwadde Mbera nze nemala nkwaga ekifaananyi kyange emyaka 10 ate kikulu kunze abakuba ate nnyo wabula ayina obbakuba kubanga enkuza gye balikuzamu alani nga bw'otatukuba jjajja akyali ku ng'ombe erisuula omuggo oyo n'omwana engolo ye jubba muto nenkutula amagulu gonna nensitama wansi nerega okujja amaziga kati mba ntambula kumbe saawundi afuluma olwo nakaabira jukira oba tofuluma kati onda nandika okukusiiga eno kasabbuuni eno akuzibukule kati emema nakuutako erinnyo nalonda lironde nga njagala jjajja ampe sente n'asaba eddibu era kyankubya kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Kumukutu ko today CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira bannaye mwe bali nyumwe bayire ddala twatudde dde okulaba nga ate tubaweereza bulungi nnyo ensonga y'akadde gwajja mu ggwanga Uganda eyalukubakuba lutonya so oba ova mu America tuli mu winter kale n'omuzira gugwa tuli mu winter ekibajjenga bakimanyi bikabuuti amasama bisitoksi munomo nambulago tuli muki tuli mu winter so omusama ali mu kujja mu Uganda mukadde kano manya nti tuli mu winter naye si ku Salama Road ojja ne magetis genda maaso okay otherwise abantu banga ab'omu America mwe bali nnyo okwaniriza Spice Dana mwe bale muyisa bulungi yamaliriza ndowooza wiiki yewedde okumalayo shows ze zonna mwe bali nnyo bayire ddala ndine ali Muzungu nga bwe tutera okubeerawo ku lunaku olw'ebbalaza ne tubanyumiza ku mboozi zaffe ne tunyumyamuko nammwe ne mugenda mu comment section ne mubaako ne kyemutuwa ekyenjawulo banaye tubeeyanza kaddata ako wonna we mukajja mwebale nnyo mwebayire ddala ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu. Ne ali okimanyi kati tokyasobola kukola mu nnyonyi lwaki tatu abatatu bakola mu nnyonyi nze saagala nakola omuntu agenda mbuuza oluzungu alani ekintu ekisinga okusumbuwa omanyi jjajja wange ze nakula na jjajja kati lumu nze nakyusaako lipoota amasomero genda twasomanga alani twabeeranga ng'osanga kirasi ngerimu abantu 2 report yalinga ey'ettaamu esatu bagizingambwe bati emirundi 3 nali wakikumi bagimpaako eyo kubayita mbogwe ye waffe mu kyalo report bagizingangemu emirundi 3 nga lupapula lukaluba lulinga luno lwe bakolangamu fayiro nkusaba nsooka ebisoba kama ko tetugenda bayisawo ng'oli mu mboga sooka omaleyako akaboozi kakati nakula ne jjajja nali wa 10 n'ogu amagezi go nali sirina olwaki kumeka 10 nga bali abana bali meka twali 22 kuba Sekizivu Musa yaliko wa 21 nga mukwano gwo nnyo akola mu taxi awo mu park obiwa kakati ngenda nga nzijawo wanu njagala jjajja ffe yali yateeka mu Mbera ng'asomyewo bulungi akusiikira akabboka ebinyeba ne kuwola otolima mafumbo otudde wali wasomye bulungi ala ninali wa 10 n'ogu nenkunyulawo wanu
nsigale wa 10 natya nga nfa kulya ku binyeebwa kati jjajja wange yali ku PTA ngowe 10 bamuwe binyeebwera 11 bojja we osigala obeera wa 11 wajja we jjajja yali ku PTA gye kimwini fulu PTA Parents Teachers Association parental guideline atenze genda maaso munnange nga nzijaweemu biri ebyedda tebyalinga kombe simanyi grade 1 grade 2 nga bw'obadde ow'ekikumi n'omusomesa bwagikuwa liposangula liposa ye nali yeetaaga omwana wange akirabeko first time nali wa 9 second time nali wa 10 n'ogu third term nali wa 9 madam ne bagambira mbuno promoted obagenda ogeze kutabana kibassaawo nawaga ali yabamanya jalaga omanyi wali mu primary bawandika ngawo you were promoted to watu promoted tebassaawo abala baterawo ne teachers report tewali madam ndoza yakamba kati otuuke waka nga jakatale jjajja bwe yalinga kuba yayinanga etteeka muzibe nva ku bino bano bankuba byayimbutokona ku mwana wange akukuba emigga 10 nodduka nakubuuza onooguma zambiro noweteeyo nodda wano wenyini bakubidde mu nfa nga tasituse nawo nakuddamu katulabe gyonoosula nodda ku lusebenju ate nokudi nga tojja gyogenda kumulirwana akusange nga wamusuzizza era kumulirwa nombujjajjawo bakusuzizza nga bwe najja alani nga bangobye waka nega akansulekaawo oluyingira bwoti ng'oli akubaka ng'akuzzaayo bali bamutanyo jjajjaawo ne ali oleka wakulira ewaka ngegana amakanga eswala basukayo saawa ya swala nga ne mmanju jjajja atwala binika kakati amanya amaka g'obusiraamu oyinza okulaba nga akuyisaako ebbinga nga bagenda kuteerako caayi ng'agenda mmanju bajja kuwakana gojja babuuza nti ekituufu mukyalo ne kakati waka gyeri akabinika ka plastic ey'ekyuma nga olwo ney'abagenyi ebbinika ali tugenda tutandikiraawo sooka obuze ku bagaggabo bannange wankuba olukokola ali ate olukokololwawo gwerekane tukole juisi ne ali zinaye simanyi nti munnange Mbera nakanya kugamba ndi wano wa maluusi wano ndi mu kibuga wakati tojja tunyuka kati obakola bakomi muzoyo wa juisi ne fatu wali ojja kutya waliweko mu kyotala ng'ayina akabina baliwo bameka classic skin therapy bakola ku nsusu baganda bange gwagala okukola ku nsusu classic skin therapy nze brand ambassador waayo classic skin therapy basangibwa Ntinda oyagala kusala mugejjo kujjako tatu kujjako nkovu emimwa gya black wasiba entumbwe mulimu omuntu yasiba ku ntumbwe ngugamba yakuba ku block aba classic babikolako oyisegedde entumbwe yasubye egonda classic skin therapy byonna oyagala kusomesa abaana basobola okuyiga okukola mu spa byonna babikola masavu Rania Gadgets omukyalo oyo ali ku Pioneer Mall yampadde ebintu bye ntwalira omwana wange e Butambala bambe omwalo we barakallahu fikum Rania Gadgets webale nnyo webalire ddala waliwo omukyala ali awo akola gomesi za Lwango naye yampaddeyo engatto baganda bange mwenna abali awo muli mutya muganda nge wabwabu emasanafu waliwo omwana yakusiiza ekifaananyi katono ntye hani yasizenze maama nnyabo yasizenze asiiga bifaananyi kamya yasizenze esebo ngenda kikulaga sireeta kamyano ku Mande naŋŋamba ali omusajja Alani mwagala nnyo n'asiiga ekifaananyi kyo n'omukono naŋŋamba akasajja ako nkaagala era ali bubeereyo nonjogerako abeera ne wabuwabu n'asiiga ekyo ekifaananyi kati namugambye ansiiga ekino ekifaananyi n'omwana wange ekyo kyange nga yakusiize kati nabagambye ansiigire kino eky'omwana wange ne Subi kwali Ink Mama the Subi Queen Subi wamutayire ddala mu ddiiro nawe omwana yabisiize n'abimpeereza nawe oyogera nnyo kino naye kiri mu ddiiro kiri wansi kino kino ekyo kiri mu ddiiro kino kyo kiri mu ddiiro nedda zino si ntebe kati ne mugamba nsiigire kino eky'omwana wange bambi bamwitani
bamuyita Kamya erinnya lye ddala neka nakana bambi nogenda nenkalabako bambi ogenda ddi ngenda nkya so baganda bange abampadde ebintu ku lw'omwana Robert ekisooka baganda bange mwenna mbebaza mwabula mu kubebaza mbasindikira message eno tulekerawo okwekuluntaza mu bantu okwekuluntaza mu bantu n'okwefuula ow'ekitalo obutekuluntaza nnyo Alan n'omukisa gwo Alan we gubaguze omwana Robert nzandaze ebintu byembadde simanyi kyokka nze mu kukwata Robert eimu yange yali yakulaga kyali wange walakira agoya kawunga ekawempe kampe muslim ewesobola agoya kakawunga kati nga jakulaga bantu wano nti bwoba okulira mwene embeera taginga bakyalibo kubanze namutunuulira nkalimu eimu yange yennyini embeera zange zennyini nali mulaluze nga nkwata Ffene kubanga Alan ffe mu kyalo twaddiranga Ffene twalinga tumukweka nga bwe tumukweka kati abaana ne bakizuula ntukweka Ffene kati ng'osima ekinnya n'otekayo Ffene kungulu n'opamako nze siza nnyo Alan kati bw'opamako jaago tukole kati nga bw'opamako bw'oti oli ayitawo bw'ati tasobola kumanya naye nga bba abagezi naye nekyali wange mayamba naye nalinga mumumanyi ogw'omuze nga bwe ntuna bweti nga tutolose ku ssomero ne bagamba abaana awo olaba ensowera waliwo Ffene oyagala toyagala kakati nga ffe tukuba Ffene mu nkonge nga tumukweka n'okwata amasanda gonna nasanga omwana ng'alina uniform ng'eriko amapeesa aga njuganze nga jenali sina magezi mu kirasi ate nga njagalwa nnyo ng'ebyo ebintu mbyanguira kulya bibira nogala n'ogira ebibira n'otuka ewajjajja nga uniform yonna ejjudde ebibira mwe mwasomera mwaga amasomero nga ku lunch time mudde ewaka ne mulya ne mukomawo ekyo kyali kisuulo kya P7 nze natulya P7 nga ekiro mugala ne mukima emmere ewaka wasomera wa esomero bayita Kazinga Yumeya bw'otuuka Enaggalama ng'obuuza Kazinga Yumeya ng'okima emmere bakutte ku 12 babata n'okwata konteyina yo n'ogenda okima emmere n'okomawo kwemu musome bino gyali kisuula okwebaka bwe era ngera nempulirana abaana gabagamba esasobedde mu kisulo ekisulo kyekiri okwebaka obwebasi teri kulya so katono nnyo tandikirawo nkwanjulira ekizimbe Ucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Ucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Ucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Ucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Ucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Ucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya kyokka bannange tukyusakyusa ebifo nabagambye tuli mu winter kati wali omuzira gubadde gutandise okugwa so netuvaayo ndina musajja wange ali obulamu obulaba kati otunuulira obulamu oyo omwana mutabani obwayitamu nteredde Alani obulamu nkunyonyodde nti nze nalinga kati Alani waliwo ebintu ebibeerawo naddala ffe abakulira mu bajjajja kati tulinamu embeera nze gitudde nnyo mu society baganda bawoza maama oli mukwano gwange taata tolayo ayimba jjajja osegera oyo mwana Robert abeera wa jjajjaawe mu kubeera wa jjajjaawe bajjajja bano balina entwala gye batutwala Alani omwana oyo ali mu ssaali yange waliwo n'emmere gye bamaze okuŋŋaanya gye bamaze okujja ku masowaani abantu nga balidde
bagiteeka mu lusuku we booleza ebintu kati mmwe mubeera mu distance ng'olina ettooke lye walabye kati abantu bano abagaba emmere simanyi gye bajja mutima abakambwalani kababeere bakyala kati lumu nengera ettooke nga nalirabye tuli mu lusuku njo katatukiriza kgendayo nenyimirira bweti nga ndiraba liri ku sowaani jukira bagattako amusa bagattako masowaani bati nendibaka kumbe n'omukazi naye yali andaba ndaba nyimirira mu kitooke bwe tuliwo bangi kati nsimbula eri eggaali ngireeta ku ttooke naye andaba nalyoka mbaka kati esaati z'omukyalo zino zaali zikubye ennyo nga zikooye nga woogikwatira mbooti eringa akatimba bwe yagikwatako batunulu n'obulago bunona nevaako bweti nefuuka sikaati mpale kubba ttooke naye nga tagana naddirya nankwata bwati kati mukwesikamula bweti kano konna kano ne kabuukako ffe twalyanga esaati ala nogiteka ng'eyo esaati yali yaddugala nga bwenjoza tetukula naye nga etukula ekaze ng'osobola ojjanika n'ogiteka ku waya n'olaba ng'etali njozi emala kkala ng'engoye olusi zitulema n'okutukuza ne mugala ne muzooleza ku luzi amanyi waleezawo ku luzi ne mbeera ku luzi eyo neweyambula engoye n'oyoza nga twoleza ku luzi kati natunuulira omwana oyo bwajja naŋŋamba nti nno ali ate yampita ali yaŋŋamba sebo wedda nkulaba ogaba emmere naye sinnali ate buli omwangoba naye nga saagala kuwakanya saagala bagambe nti abantu balina ettima waye tosobola butagoba mwana okujjako ng'olinamu ak'obuntu ategako amaanyi bwaŋŋamba nti nali sinnalya nentunuulira omwana okuva ku mutwe paka ku bige nga ne mu feesi muno mwonna mujjudde amasanda ga Ffene wano wakimira amazzi wano nga nawo wababiridde mweka n'akantu bidomola byamazzi manyi nti ffe ekyatwetera okukona nze banvuma obumpi n'enseka ffe twetikkanga ebidomola ng'oli wa myaka 4 naye ng'obyetissa kabampaane omuzukulu naye ng'otaddeko kidomola kiramba ku mutwe noteka kidomola kiramba ku mutwe nojja ng'oyuga ne kapipa bidomola byalinga bya kapipa kati ekidomola kyalinga ekisale nga muteekamu ebikola bya muwogo kireme kuyuga kijje nga kiyiwa amazzi kati nemutunuulira bwenti ngaddugala aladi ng'omwana oli okumunaaza okutukula olina kusooka kumunnyika n'omuteeka mu mazzi n'asulamu n'omugjamu n'oyiwa agasooka omanyi twafumbako kayinja ng'enjala egudde kayinja omumanyi gwe basogolamu omubisi kati kayinja oyo bweba onoomulya alina amasanda mangi omufumba luutu esooka amazzi n'ogajjamu n'ogayiwa n'omuzaamu amalala omanyi enjala gye bali bayita kakutiya eyo akumaani kakati enjala kakutiya sinagirabako nagirimu kati enjala kakutiya netumuutanga ebijanjalo byokka kati oyo kayinja nga bwositulamu oti amazzi n'ogayiwa ne Robert nga bwali nga yetaga n'omunyika amazzi agasooka n'oyiwa n'omuzaako omukono ogwokumeka ogwokubiri omunyike n'olyoka omutandika era wiriba bw'abeera musajja ng'alina amazima owa tiktok atunule mu kamera ababuulire kyenakola omwana bw'aba nga asobola okwogera ne muganda we omulenzi bamuyitaani ne maama we ne taata we twali nabo mu kuziika nakwata ekigogo kyekino ekigundi kyakayinja nenkikwata omwana oyo nsooke mmukuutegana amasanda kuba ekigogo ekyo kijjako amasanda ne mmukuuta bwe nti yenna ne baŋŋamba nti emmere eyi ne mbagamba nti ngenda kulya noono omwana nenkwata amazzi nemmunaaza nsooka mujjako masanda nemmunaaza netutandika okulya kati mukutandika okulya nze nga nzijukiza bulamu bwange bwaki nga sinamu intention yonna nti omwana yayinza oyitira ku nze okutuuka ne wano ontegeera netuli akamere kaffe nga bwetunyumya nganyumya naye mu byonna basajja mmwe abakola e Kampala muve mu mbeera y'okuleka ssente ewaka notuka ekiseera n'ogamba ng'olese omutwale waka alani omusajja aleka omutwale waka najja mu tawuni n'ali omutwe gw'engege n'agamba nze yiŋŋini n'atatunuulira bali waka alani tubufunemu ak'obuntu nti omuntu gw'olese waka muntu omwana wa myaka 6 yaŋŋamba ebigambo nti ompe emmere bendese waka 6 bagenda kulyaki ne bw'owuliriza mu videos zange omwana oyo ng'akyogera njoga nti kimutemako yaŋŋamba ne mugamba nti tonnaba kufuna mmere kyokka okayanira bw'olese waka n'aŋŋamba ŋŋenda kuliira waka n'akola nti
ne mugamba ngenda kuwa ne gyotwala bwe nembula ngenda kuwaamu ssente ne mugamba tulie ntandika okukuba akamere ntukuba akamere naye nga mutunuulira bwe nti waddayyamu walanigana amavivi ng'omwana oyo waba okunaaba nga ayanguye nga nteeka okuba amaze wiikisi 2 era omulimu gwe ngenda omukolako nti mwana mugimu empadde katoni y'ebizigo byonna sabuni w'okunaaba ngenda nakola mukole scrub mubiri gwonna era ne holiday bwewummula ngenda muleetako mu kibuga alye ku bittafutafu kati waliwo abaŋŋambye embu nno omwana yetaka kusooka genda kulaba dokita talina wadde awamuluma naawa oyo omwana omulaba alani nze twakwatanga amazzi kankubule ku toyi y'omukono ogimanyi toyi y'omukono ey'omukono ati kakunyonyi toyi y'omukono yeriwa toyi y'omukono era n'olujinga lwakakutiya kati bw'ositamamu guno omukono gubeera wabweru oli akulabe nti gy'oli kati kangugereze enogutwala baati bwekubeerako kubeerako essubi oba emiti nga batekako emiti nebatekako ekibaati kati etoyi y'omukono buba buti oti nga wansi bakuba kadongo neno kadongo kati ne baddira akakutiya ne bayisamu oluuzi netekako akaki akakutiya oba ekigoye kakati obeeramu bwoti jjukira ogendera mu livasi tolina wookyukira mu toyi y'omukono otwalayo njeru kakati toyi y'omukono eyo nze twali tuli mu kusamba omupiira waliwo omwami ewaffe sijja mwogera ku eyo toyi y'omukono ngenda okuva tuli mu kusamba akapiira mbadde nkunyonyola ku nsonga lwaki bagamba nti ono omwana mulwadde mulamu kati bwe tuba tusamba akapiira mu lujja ng'omanyi abaana abalenzi nfunamu embirombiro concert nadduka buduse mutoyi kumba omukulu gyali kati nkuba akakutiya bwenti nga gyali yakanudde amaaso eri toyiwa kubanga mukubi kakutiya n'oyingira nalibangaba wano nga gyeri akanudde amaaso nekakati gyali musajja watu tyanomutunulako kakati nga bwofutuka mukapiira n'ogenda mu pipa epipa eyo yabeerangamu ensiri ezikola bwe ziti omuntu obakola lutalinga nsiri ezakola bwezi nowunzika epipa nosena amazzi nga nazo mweziri nokwata eno essaati nogiteeka ku kikopo okitegere kigamba nonywa okitegedde noddayo nosamba eddiba sagwako ku ndiri nogenda mu kyalo okukima amazzi nosanga kitengejja nga kuliko n'enkonge enkonge lubeera luntu lwa green lulinga wuzi lubeera ku mazzi kati kitengejja yaleetera amazzi ago okufuuka kiriini jjukira mu kyalo balinamu embeera mbu amazzi ga bowa era bagamba gano gakunywa mwagajjibwa twagajje ku bowa genda oleteyo ag'okunywa bowa ago gataapu gakunywa gana ag'okuluzi gagakola emirimu nga si mafumbe ontegeera kati nobati embeera gyalimu si mulwadde mbeera nze nemala nkwaga ekifaananyi kyange emyaka 10 ate kikulu ku nze ekifaananyi kyange ekyemyaka emabega n'okiteekawo nange kikulu kwane ku nze kati robert si mulwadde naye kye embeera kakati embeera eyo gye njagala abantu bategeere nti abantu gye bali nga bali mu mbeera eyo naye nabo baki bantu omwana kye nali njagala bategeere nti muntu ng'abalala kimu single mother to be mukyala balista timo yagenze n'agamba mukyala balista timo omubwani yagenze n'agamba sagala balimba nyonza akakaana akakwata n'emabega sobola kutya nako ku mmere ate nga mutuufu ontegeera era buli jago n'agamba nti no ku nsonga za ali muzungu video zitambula ku akakaana kali mu kuyamba nze sobola nakulya nako kekwata n'emabegako ate nga yabadde mutuufu ku nsonga ye olw'ensonga nti omwana bwe yafaana nga tosobola naye nze namutunuulira nga nsobola lwaki leero wendi enkya sikola ki siriiwo alani nze siri wakabi nze namukiri ekintu ekingamba nti katonda asobola okutta omujjanjabi n'alekawo omulwadde so baganda bange abaana abo bakulira ewabajjajja nga tuba tubatutteyo tubakebereko tukulira mu bajjajja abo mama w'oyo omwana alina ekigambo kyeyagamba jjajjaawe yagamba nti omuggo gwe tegusula njala jjajja wa robert setuntebam tebagiwulira yakyogerawo nali mukuteeka video nga tulaba tunywa naga nti omuggo gwange tegusula njala tugenda empola
Atako nze nga saakalaba. Omuggo tegusula njala. Nedda lindako. Watwala Robert wajjajjawe. Natuuka ye waabwe mukudde fezi tunga munoonya. Nentuuka ewaka. Lwewangamba togenda kuddayo munoonya. Yes. Nentuuka ewaka. Omwana n'ozula wa Robert. Otyo. Ndina mukwokesa bitanda. Nkumuwa wa nyumba giteka bitanda. Katono nnyo natuuka Robert wasula. Nakaaba. Era saatekawo kamera nenfuluma abweru. Nga maziga gampita munambuuza neera okaaba. Robert ngataddeko galubindi bwenti esijjako galubindi naye nga amaziga gampitamu ku nsula gye yali asulamu nanzijukiza nti ffe twasalanga ebisubi n'obiteeka mu kakutiya kuba nze nafuka paka siniya 2 P7 kuba nze nali nfuka ku buliri ennyo ng'ate jjukira omuntu afuka ku buliri tayagala kwanika nga gwe mulimu gw'ogw'omu mutwe. kati obuzibu tulina abantu abamu tebaagala kwogera ku bulamu bwabwe obwo kati bwe mbogerako nembanji Alani njagala ombule bwe ngamba nti nze ali nafuka ku buliri paka siniya 2 nembanji Alani bwe nkwata emmere n'endya n'oyo omwana Alani nze nasula ku bisubi nga tulina ekitanda kyaffe kino ekisimira ekyenkondo kati wali mu nsonda nga tulinawo amanda ge twasiba ne gavululagana aga Tiger Head ne tuddira omuzina ne tuguteeka ku kapipa kati nga tulina rediyo nga kawanga nga tuwuliriza maaka Dictator Mark. Mark yava ku Sapensia najja ku CBS ne Rumansi nga fe tulina nga nze nina program ku radio zempuliriza nga tuwuliriza Mark nga ali ku Sapensia ne tuwuliriza Rumansi ne Koti Lutikko yali ku kugundi ekyakoza nga radio tyo jajja radio teva mu CBS jajja radio teva mu CBS anti jajja mutongole wa Kabaka tomunnyonnyola birala jajja tomunnyonnyola birala kati nga tumanyo gitega jajja ddira omanja jaffe yali mugezi ate nga muyayi kati addire nga alina bwati kwata radio nagitegako kasubi bwati naye nga temukama nti yakatadde kati alabe nga mwagikuuteko natakasangako kati nga tuginyola nitugendako ko musimba tulize ku binsanga wano radio zaali ezi Koti Lutikko Simba ne CBS kati fenga akanakawonga kafenga tukaza kukuki kati nga tusula ku mufaliso ogwo gw'ebisubi Alani n'otuuka okufuka ku buliri omusolo ne guyitamu wansi n'ogulengera nga wansi we mwasuze ttaka ennyumba yammwe mwe musula ne mutuko gifukirira amazzi wansi enfuufu ekke Alani ng'otuuka okuva mu nnimiro nga mugenda kunywa buugi ng'obuugi bulimu sukaali ono wa lutungu buno obw'empeke ne mumala olweggulo ne muddayo ne musiga bwe mumala okusiga ne mukomawo ne mulya bye mulidde oba biki ate ekiro ku ttaala jjajja olumala okuliza amawulire buli omu nasusa nayisi ey'ebinyeebwa ng'omanyi okuweza nayisi y'ebinyeebwa nga mubisusa ng'enkya byakusiga 10 ekiro nga mbisusa kiro kuba tewaliwo TV awuliriza wali tuwuliriza engule oba Koti Lutikko nga bwe tussa ebinyeebwa buli omu ne nayisi ye namba atudde wali n'akabbo ne tooki eno eyali ey'ekyuma yalinako akamyufu n'agiwunzika bwati ng'olumala oweza nayisi yo ng'omuwa ng'abijjwali ng'ogenda webaka ffe twakulira mu Mbera Alani nga bwewebasa ekyeggulo tolya era nga nempula nti omwana wange amize okusaalye omwana wange tatalya kati kino ekyana ekyajja nga okuzuukusa emmere ekijja bwe kiti okuzuukusa ojja olya emmere ekyeggulo jangu olya emmere toyagala agambe toyagala nekigenda oli mutulo kikugambye luto mwate mukama agambye tajja kulya ne balyoka bagikuba yonna era Alani sina nze ngenda nembaga nti omwana wange talidde onfudde ewaka we nakulya twakulira mu UPE ngalinga amaso bagenda n'agenda kati netugulawo omuze nga bwe mba munaalya bulungi nga mulidde matooke oba n'ebinyiibwa webaka webateeka lwaliiro wakati mu ddiiro we tunaalya amatooke nga tulidde bulungi ekyeggulo ekyeggulo okulya obulungi muba mudde matooke n'ebinyeebwa matooke n'ebinyeebwa twalina taata Masiko ng'akola mulufula ng'amanyi otuleetera kabuuyi kati kabuuyi oyo kyemujjukirako inna lillahi wa inna lillahi rajiuna jjajja waffe agenda ku mukolo jjajja waffe twamu eva yalina ng'akaveera ka gulini akalingako kalenda n'oli omusajja yabeeranga ku mbalasi waati kabeera wano mu kikondoolo n'akwata akakutiyo mbeera ebikuta ng'akakutiya mwe mulimu n'akambe
okuletera abazzukulu be ekyokulya. Natunulira omukazi nga tuli ku mukolo namugamba nti yasiba emmere nga tuli mu kuziika awo we nasanga Robert nanzijukiza jjajja wa kati jjajja tumala okulya kabuuyi ne lumonde bwe mala okulya kabuuyi ne lumonde nzikuta kuba kabuuyi twasukana ntumukalirako era lumonde yalinga wakusiba emmere yalinga nnyingi kumbe jjajja gye yagenze sategera byagenda bitya yaleeta obuveero nga bwa muceere olunaku sirumanyise omwana omuto ku muceere Alani abakola emikolo temugoba baana bato bwe muba mukobula musooke kugabula baana bwe muba mugabula musooke kugabula baana njale mbatere ku sinia nja kujja ntema agabula oluyi Alani baddira abaana tugenda bagabula seka jangu baddira abaana abasajja abasiba ku miceere be muwe emiceere abasajja basiba ku bitafuto bye mukaji Alani tosobola kutuma emmere nga tekuli muceere mutegeera ne bagoba abaana jjajjanga jja n'obuveero jjajjanga ngamba Muzungu ettooke lyange linsaanikire olizzeeko ogwo omuceere gwammwe obuveera bumeka jjuka tumaze okulya ekyemisana okusaanika n'okuwaata omanyi byonna n'okusiba kakubeere okusiba luwomboka kibeere kibuli kimu nkimanyi zino engalo zange oziraba kyovula azazimba ekyazimbye engalo bijjo toneetegereza joze tesembeza kamera engalo zange zino okuzimba zino zazimba nti luloba ng'osaanika yatuulanga awo kati mu kutuula awo ng'akwata omulawo osaanika bwoti emmere nalyoka agamba teekawe nga tosobola kusaanika mmere nakkuba muno okunyiga emmere bwoti ng'ogira bwoti onyiga biki ebyo nga kkuba muno kyova olaba ezange zazimba oziraba nga njigiriza okubeera omuntu kweko okunyigiriza okubeera omuntu kati akaveera kagulindi ng'omuceere tugulya bwe tumala okugulya twakabuusaawo akamu Alani natuuka ekiseera nga bwe nkutama bwe nti emmere edda nitandika okuwejjawejja jjajja afuluka mu kisenge bamuyita ng'ate obulamu bwange bugenda twaliwo n'abalala nga ngulidde nze naleeguka Alani nali ndya nnyo nesimanyi wa kyekyantuukako nanneebasa wansi neebuuza omukazi oyo gye yajja saayansi jjajja Muzungu nanneebasa wansi ng'omuguta ng'oluto lunzimbe luti n'aleeta akadomola k'amafuta n'atandika okumpisa ku lubuto bw'ati n'ekiwero naye nga bw'ayomba okufa era nakimanyi bayagenda kunkuba oluto lute neebuuza saayansi oyo yamwejjawo nti omuntu bw'aba alidde emmere n'azimba bw'ati basobola okukuyisa amafuta ku lubuto ne luta lwata nenzamu nendalya bupya yali obulamu bugenda kakati Robert ne jjajjaawe Robert yatandika okukola emirimu nga muto Robert alina enkumbi alima Robert mu kujja gye nnali ku mukolo kwe twali mu kufiirwa banne bali bamanyi agenze kukuba ku Ffene myaka 6 alinnyayo waggulu n'akuba ku Ffene kati mukuba ku Ffene yali yalengedde dda abantu abangi so wagenda okutuuka ewa jjajja nga ne jjajja akavidiyo bamugamba bakalabye nga tewali amanyi kyalo bambi nga tewali amanyi wabula mu kunoonyereza mukama wange CEO owa Yellowstone eyafiirwa ayina omusajja gwe yasinikira akavidiyo kyamaani n'amugamba nti noonya omwana ono kubanga omwana ono bambi ng'olwo nina esente ze bampadde n'ebintu noonya omwana ono n'agamba nti omwana oyo mumanyi omwana oyo naye nga bala baali bamubuliddwa ngendo tuuka wennyini we bantwala nga wewo nga Robert gyali ateredde ng'ali ku ssomero n'omulinda nenjogeramu ne jjajjaawe mbadde nkunyonyola Robert bw'ava mu nnimiro okujja ku mufu teyamanya kyazzeeko bwana Robert yajja wali bantu bakuŋŋaanye era namubuuza gobadde omanyuze yafudde omumanyi nti kiki ekikuleso zze kukola kiwano tinzize kulya nemugaa tulya ontegera muganange kakati bwe muwe emmere n'agitwalira banne bannange baganda bange bw'obeera mu tawuni lowooza ku bantu boolese ewaka tuleme kwerowoozaako ffeffekka Alani buli lw'obeera ndowooza ku mukyala lowooza ku mwana lowooza ku Jose lowooza ku maama Nakitendo gandi nti Sharifu tukoze tutya ontegera naye tutuka ekiseera ffe ne twerowoozaako ffekka omwana w'emyaka 6 watukira okugamba nti nina bendeseyo ewaka 6 ekituufu nga bali 6 kwatula tuzika lwa Sande nga tebasomye nga bali 6 nangamba ndya ntya bo nga tebalidde myaka 6
naye wano tukwata ntuleko omutwale waka notuleka kati jogera fa abasajja tulinamu embeera olinamu akawala mu town akawala ako ngokagulira lanchi kalina edduka kwe kakola naye nga bakakozesa nokagulira lanchi nokagulira ekyenca nokagulira fruits nokasako nekyebiri kati waka walese mutwalo oli ku mutwe gwengege nze yingini ate bwe sirya yingini nezikira abewaka banaafuna tebalina kyebalidde kimala jukira tulinamu abakazi tuleka mutwalo omukazi alinako ekibiina kya 10 mmeka kwogo omutwalo 10 ezi nosalawo okugamba nti gwe yingini tolowoozezza ku balala omwana bwe yangamba nti ayagala okutwala emmere ate nze nga ndi kabaka mu kusiba emmere nze mu kusiba emmere kwesivako ngamba ebigambo ki nze salo nane kuddueyo gye twagenda tulina kyali waffe baali bamuyita mulangira kati mulangira afumba omukyere nga munjala tebajja ne mugamba nti mulangira nazze n'obuveera bwange nazze tugulamu ebyokulya nteeramu natuteramu obuveera abaali baseka ne mu video yange olikwatisa abo nga baseka ngenda okutuuka mu kkubo nga buli mwaka kuba essimu ali tondyako omukyere gubadde guuma nga bali mu malala nga bali mu malala alani abantu bakola amalala nga talina kyali alani abantu bakola amalala nga talina kyali alani omuntu omusanga talina kyakulya ali mu kukola malala kituufu alani omuntu omusanga nga talina kyakulya nga ali mu kukola malala alani omuntu omusanga ali mu kwepanga naye nga talina kyali kati ntuuka wajjajja Robert yaŋŋamba nti omuggo gwange tegusula njala akoko kankwatako omuggo owamubuuza kyokuddamu ekyo mukumulaga akavidiyo n'agamba nti ono omwana addugala dda kimi ekimu Bantu jjajja yagamba n'agamba lwakuba nti nze omuggo gwange tegusula njala ne mubuuza gwe atatambula obakuba otya naŋŋamba ondaba wano wesitambula jjajja tatambula magulu gaafa wano kati ono omwana we omukazi bali bukojja kati ono omwana w'emyaka 10 yalabirira jjajja yafumba buli kimu amanyi okukikola era nina n'omusawo nane Dr. Lin ali US yaŋŋambye nnoonye essomero agenda n'oyo naye agenda soma naŋŋamba n'okuŋŋamba kyaki yeeyo ey'abakristaayo nende nfuna omubuulizi mbagambye bafunye omukristaayo waabwe weeyo ku kyalo kyaki naye agenda kusooka agiddaabirize naye byonna ngenda bikolako ekyo muganda nge kikulekawa nze ndi musajja musiraamu ontegeera naye emirimu gye ndi mu kukola si gyabaki Robert mukristaayo ne muganda we ne kyaki yenyini basomera ku kyaki emmere gye ŋŋenda bafumbira nze nasazeewo essomero lyonna ndifumbira emmere kyaki y'abakristaayo yesomesa abo abaana nandigambye nze ndi musiraamu tebinkwatako kyekibagaano siramuka nze ndi ku muntu alabika bubi atali mu mbeera tebalya kyamisana nensalawo nengamba nti buli mwana ku ssomero eryo Robert kwasomera ŋŋenda mugulira niigiina peya addeyo ewaka ŋŋenda kulondamu ne ku baana abaana abasinza okubeera simati buli mwana muwe ensawo n'esseeti ŋŋenda kuddira ediboyi w'essomero likoma ku pifo muwe omufaliso ontegeera likoma ku pifo olwo oba oguladuweti nze ng'onoonya eddala era Robert waliwo nayamukoledde ekimuli ekya success okuva mu P1 ogenda mu P2 walayo ku ripooti ya Robert sinnagira tebanatandika bibuuzo bampa success ng'eyimba mu P7 maama ye yagimpa kati lumu Bantu de Alani mu briefing ya P7 yaffe zalinga dduwa kakati mbantudde mu bwenti Alan ng'abaana balina success eziyimba waliwo omwana yagiyina ennene bweti ng'eringa fayiro zedda zalina ng'akuuma wano wansi akakwatanga empapula kati empapula zino ez'ebibuuzo ezaffe zabeeranga za buuzi eya stapling yalinga yaba P7 kati yaffe wasibanga mwana akawuzi bwoti oba akaveera oba katala lwa kimwebuzaabuzi kakati noŋŋaba abantu nasomerako mu kyalo okuva P3 P4 P5 so ngimanyi bulungi nnyo nga mmala pepa n'ofumitawo peni bwoti noyisaawo akaveera nosiba
bayitambo gwawe twaliwo nnyo kati Alan mba ntudde mu briefing ekitufu nga sifunye success kati nenga buli mwana ayina eyimba nenga Alan njagala kaaba nga bwenti nga nsirisi nga njagala kaaba nali ndi awo wa boda bamuyita Bosco waffe ku kyalo nze sakola na mama wange nakola na jjajja nga mama wange yategere ndi ngenda tula P7 nga ngulidde success card Alan nakaaba ng'erimu peeni ya biki n'enkumi ezi enkumi ebbiri ezalingako omusajja oyo alima 10,000 olwa green okwali omusajja alima ezi Alan nakaaba lwalina lwakutaano ng'essanyu lyokka lye nnina nga buli kaseera baba ayogera eringa yange negibikula negizaawo kona ekitwambwe tinga wandisemu n'ebigambo kati ngenda otuuka ewaka we nali njitadde ng'omwana nagenda okuddayo nga tumaze pepa esooka ng'agijjemu akazindaalo olwo olutalo telumanyi waludi woffu okugijjamu akazindaalo nga tekyayimba maama wange wampa success card eyo naye terinva ku mutima ebbanga lye nnamala nga ndi mulamu nja kwagala nze nakula na jjajja wange naye ojja mwagala nnyo era namutenda ku kilasiki ne bamukola feesi buli kimu Alan nze ndi musa eri abazadde bange okunkubira essimu nga alina kye yeetaaga ne neewola maama simugamba nti sirina taata simugamba nti sirina jjajja simugamba nti sirina kuba essuubi balinamunze oyiya kyonna ekisoboka era bo bamanyi nnina ennaku ezo nagamba mama nsabirako nfune ku mmotoka mama nkoye ebigere yankubira essimu ekiro saawa 10 nangamba zukka tusabe Allah akuwe emmotoka mwana wange oyagala nnyo emmotoka mama wange natandika okusoma edduwa nga ndi ku ssimu nze saakola na mama wange naye nkonsidalinga nnyo abazadde Robert oyo mulaba Alan Robert agenda okuweza emyezi 6 mu lubuto lwa nnyina kitaawe naafa Robert aba aweza emyezi aba ayingira ku nsi nga taata aweza emyezi eki mu ttaka era mmubuuza Robert gwani nangamba nze Robert amannya ge ga taata wange nga nze mmanyi gyali naye namutuukako ng'ali ku ssomero gy'asomera kitegeeza jjajja wano yagambira nti omuggo gwange tegusula njala abakuba ate nnyo wabula ayina obbakuba kubanga enkuza gye balikuzamu Alan nga bw'otatukuba jjajja akyali ku ng'ombe erisuula omuggo oyo nona omwana kubanga bwe namugamba nti no omukuba otya ng'olawo etteeka lyawo liringa lyewaffe jangu galamira wano ngenda kukuba 10 ate zonna ozimalayo kati naffe jjajja alina nga akakantu onoogumaza mbiro ogenda giryawa tetwali mbiro mbojja kulya ku mulirwano tetwali mbiro Alan nimba ogenda kulya ku mulirwano ng'olya ku mulirwano otya ku mulirwano batuteeka mu mbeera Alan nga naye bagifumbye batya ennungi ogamba mmaze okulya tetwagendanga ku mikolo kuba twalinga tuddugala Alan nze disiki esobola okuvuga ekikiri twakitanga kikiri nekivuga nga ntunudde bwe simanyi nakuzina simanyi bino byolana nti ngendako out nentulakawo mbitegeredde Kampala ng'esobola okuvuga ng'eri ku neighborhood nemutula kabalaza nga muli awo nga temulinnya eyo yatuteeka mu fiya ekuza omuntu Alan nze muntu atunuulira omuntu ne bw'oyogera kino nkutunuulira bwendi sisi tula ddoboozi ntuyombe nnumirirwa nnyo omuntu nina omuvubuka waffe tatambula naye newemba sinalya nsobola omuwa ekyokulya Rajabu ye sijja kubamuga kuba kyali wange nsobola omukira nemugamba nti bulaza nkuweerezaayo $10,000 nambuuza tulina omulimu nemuga nti aa ne bwomukubira essimu ng'awulira nombuuza nti nakomyeddyo muweereza ssente leero lwakumeka mani ku lw'omukaaga namukubira nemubuuza oliwa nangamba muganda wange sikoze mbeera ogimanyi nemugaa kankuweerezayo $10,000 nga nina 10 n'egi kuba nze nina essuubi ate gye essuubi alina mwani
nga muganda wange neyanziza kakati abaana bano abakulira mu bajjajja baabwe babeera bantu alani abaana bakoma mu holiday abaana baffe mukoma mu holiday bafuuse ekirala social media eringa social media omwana wa P7 ali mu performing balutaza omwana wa P7 ali mu performing balutaza oli omwana gwe nagambye yali afumbira oyo omukazi wa myaka 10 anyiga emmere mulenzi muwala anyiga emmere nenano gwe nalyo socialite nga tasobola nakutema ttooke ate ne bamuwaana nnyo mbuvayo bijja kukulumya omanyi nti ebiseera ebisinga omuntu ajagala nagira bwati I don't cook don't what but I have a rig balina kayimba kwe bakayimba sifumba soza naye nina empeta kayimba kwe bakayimba batya kaluzungu sikamanyi nze simanyi ka Nicki Minaj nze mbeera nnyo ku nnyimba za walukagga kakati muganda mi Alan enkuza gye tukuzaamu abaana erina okumatalinga bwabanga tuli musa eri okutuga ng'omwana atudde omwaka mula atudde ttaamu namba nga babanja sente za mwaka mulamba nga yali alina okuwa emitwalo ettaamu ne bamutalirako ne bamuzzako 3 nezirema kakasi embeera abantu mwe bakola ki era bwe natuukawo ne school fees namusasula nabagamba omwaka asasula 3 buli ttaamu nabagamba temuzisalako ngenda bbawo 5 temuzisalako navayo nga ngusasudde omwaka 10 n'emeka ogujja guno gwalimu mbadde bamubanja Robert ono omuwala muganda we kyekimuganda osoma ne mugamba asome ne bagamba ate mugezi debuza agenda bita ne mugamba atandikirawo Robert talina kyali akusoma ne baganda babala ne mbabuza kyemisana ettaamu kyameka nti kyebiri ne mbagala mu mpandiike ne mbagala si za leero zakati ontegeera nti oyagazisa omuntu nze nina abantu abankubidde ng'ali London nga mugagga to the extent naye nga gamba nti ali natunudde video kuba omwana bwe musanga ng'ayambadde engatto nze bukyanga nzije Kampala ndi myaka 6 muganda wange mulumba Nomani yampa engatto naye ng'ojambala kwa nkuba naye mu kugimpa yagimpa esalavu nga nsiba mu bigatto bisando nga sina kyennyambala kati bwagimpa esalavu naye nali simanyi nti eyingiza amazzi bwe natunula ku ngatto ya Robert nga luno lwonna oludda luno lwayulika nga temutuuka nene nenkutama bwenti nenkaaba nambuuza okaaba nemugamba anemubuuza onzijukira nangamba nemubuuza wandaba nangamba nakulaba nemubuuza wandaba nangamba nakulaba ngengatto yokka uniform wallahi billah ngempale gyasomeramu erimu ebituli emabega wano ku kibegaabega wano uniform okuva wano nga waata epesa ng'erinako okuva wano paka nogana gasigati tekuli kabonero naye ng'ekimwambaza ezo engatto ayagala asomereko mu ngatto nze saasomera mu ngatto ne bwe nali ngenda okukola P7 nagenda okusoma namuganda wange mukwano gwange yafugana muganda wange Muleme Hamidu yampa engatto namugamba nti namwe ngenda kukolera bibuuzo ku Sande tuli mu kuzannya olweggulo anga balugenda wakankuwa engatto agenda ojimpa nga yayulika nga bolabe ya Robert njitwala ku mutunzi gwo omutunzi angamba nti sikyalaba benye nsobola okukufunira efaanana eno natuka okukola Piero inge engatto z'ennyambadde tezifaanagana ng'eno efaanana bulala n'eno ndala naye ng'enjo ky'okufa naye nga nina bwenjikona nga ne sitokisi gye nnyambadde zino ezaali eza student zalingamu obukuubo ng'okunkwata wano nina kusiba rubber band nga bwenjita bwenti eyika manyi zina ezigaziwa buno obulago n'eryoka ebeera bweti kati namutunuulira omwana oli okimanyi nakisanga mu kyalo eyo era nze nengera n'amasomero ga wano e Kampala ngo amasomero gagamba mbu sports wear amasomero go mu byalo galina sports wear saagirabako omanyi ekitegeeza okuba bannange neegombako okwambala ku sports wear bwe twasomera ffe tezaaliwo neegombako okwambala sports wear era nze sports wear yange yasooka najambalira ku somero nga nvuddeyo mu kyalo nga bayita clevers nenyambala sports wear nawulira essanyu tezaaliwo enasomera kubanga sports wear zandalenga sports wear ffe nga twajjangamu saati kuba nze saasomera mu ngatto ng'ojjamu saati nemugana nemukola PE
kwa sports we abana bazikola ngo lunaku lwa sports fe wajjanga mu sali tukole PE abawala ne bajjangamu ne babaleka bonga mu sikati mwali ngamba na abawala ne basigala mu pale bokka abana abalinga abato kati mwali ngamba na abawala balinga bakuze nga bo babaleka mu sikati mwenga abawala bajjanga tebambadde empale ngezo mboko kusomera kati fe twina sports we ya PE abavoka mujjako saati ne mukira mumpewo ne mukira mu kisale ne mukola PE kapa goba kapa egobe mmese kapa ne mudduka ekyume kiri mengudo ne mukola sipo olingi my father lumbezi simula edi omuchele n'ennyama olyawo ki ffe twayimbanga ndi kabali amvule kakati we natunuli omwana ndi kabali amuvule ayimba kyako kali eyo waffeeyo ebisoga ndi kabali amvule bwerigwali ebutula olwe mubuuka wansi akayimba ako kanzire naye ate okimanyi takeyo solokalo okufuna gundi ani nono omwana yali wano abaana abasomedde mu busoga nambona omwana akola ennyimba yani ono gwe wakyaza wano baseball yatukolera mwaka soka okadde mwaka imako ndakakwa ndi kabali akamvule yateka mugono lyabawala ndi kabali amuvule bwerigwali ebutula ndi kabali amuvule bwerigwabwe okadolaba oyo mwana baseball omugamba nateka muze kulera amapiano tekamu ndi kabali amuvule bwerigwali ebutula ndi kabali amuvule omanyi kibayimba omuvule gwina ekikola ky'omuvule okimanyi bwe kigwa wansi kikola kitya ekikola ky'omuvule kizitowa so bwe kigwa okiwulira so kwebutula esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kakati Alan, abaana bali musa erituka nti bakwako ku ngolongo olingiza firimu. Ntalingiza ku firimu mu kibanda. Mamange alina mukwano gwawe ekitintala nkukikamaze nga atukkiriza okuyingira nga yatuteeka ku loolo. Ngamuli ku mwezi, ngamulaba mwezi. Sikulaba mwezi ali mukwano gwa mama. Songa yamugamba bambi obwana bwange buleke bulabe ku firimu. Kati nga tugenda tulaba kuna ukwa. Waliwo ekiwanda kiri mukaja mukulu bala mwita Charles yafa. Akandi popo. Nagera ne ningiza mu firimu. Yankuba engolo. Kali mukungu bengolo Alan n'ensitama onetandika okuvaamu amaziga. Kali nenjugira omwana engolo gye yankuba ku ssomero baali balese concert yalinga ya bibiri. Omumama yayimbanga supermarket. Yajjake wamwe. Supermarket. Ali ngamanyi nnyo. Mumanyi kali Joseph Majo mumanyi. Supermarket. Akola ate. Yalinga musajja mwavu bayalinga mukongo. Supermarket, Manchester, supermarket, Manchester. Ndagaba ki. Kali Joseph tuli wamo. Gwe, omusajja supermarket. Supermarket ngakola ki. Wa mukonjo yalinga mufuusa. Asobola okukwata ba nakujja mu suite mu nkwawo. Namukasukira abaana. Nakwata ebisubi. Fuwamu. Nalodayo abaana n'abasimba biscuit. Yali supermarket si jojo nga alina enkofiira ekabajula ku bula masomero gonna. Jose wasomera side ki Jose wakulugudo kati supermarket yali muya nenkwata ku supermarket. Gwe temwalina ku concert kusomero walingayo concert nga olabe ya Kalo Nantongo nga unoga ndi Kalo Nantongo alinayo concert nandi gamba mu primary nga unoga ndi Kalo Nantongo alinayo concert final speech day speech day ne concert kaitana Bilime Sabani yaje wamwe nani Bilime Sabani ya Kadolindo walinga omwami wale mita Bilime Sabani ya Kadolindo kakati chago nya supermarket
kale supermarket ningiza wallahi nga sirina munnusu bibiri biraba concert zezabafuusa ezabafuusa batusasulanga kati omwana supermarket gwe yali atambula ne simanyi omwana yali wa acrobatic nga ayina emikono gino kati Mbera mukagwe basibangamu obugoye mu madirisa amadirisa ga primary galinga emitaimba nga jalinga jo miwanvu bwegiti nga tugayitamu ne tugwa bweru nodda noyitamu n'ogwa kati mba ningiza omwana yankuba engolo nga ndi mukulaba kati mukunkuba engolo supermarket Manchester ate omwana yali wa maniyu nga nze kanani yagifunya ati kati mukujinkuba engolo yajubba mutene nkutula amagulu gonna nesitama wansi nerega okujja amaziga kati mba ntambula kumbe sawundi afuluma olwo nakabire omanyi omuntu okubengono kaba mu dakiika 5 kati Flavia Namulindo yaŋŋambye juzi naŋŋamba naye bw'oba ku show gamba ali bannange ali anzita era Flavia Namulindo ali omu ku bakwagala ennyo era mugambe bw'aba akalulu ngenda kujja tukanoonya enju ku nju ali serious gwe Flavia mugambe akalulu ngenda kanoonya nju ku nju Flavia Namulindo omulaba ng'akola ku luyimba lwo nalinga mulaba nnyo nze nali manyi nti Flavia Namulindo oba ennyonyi yemuleeta okujja okukola omwezi waliwo abantu bantu nga naye bino twakulanga ku TV nga tukyali mu kyalo gojja kweyongerayo gwe nkukube ala ntwakolanga ku TV ne Momo nga tukyabeera mu kyalo ala niwakola ku TV emyaka kazi nakajja mu Kampala emyaka 6 nga tulina 14 yaffe BBS n'akamalako 8 nga ndi mu kyalo Naggalama nabeeranga ne Rongo Shafiki Kibirige nga tubeera mu kanyumba kaffe nga tuli ku 14 yaffe nga tukulaba olonga munda bangani ala Donald Trump nga nze nali mbenye obufaanana n'otya nga mbeerawo ne ngamba ne abaana ba Alan ng'oyambala ng'olina bobeerawo ne Momo nga Momo mulungi nga wenooyambala nga ngamba oba mubeera mutya abaana babagagga kati lumu tujja okusambira BBS omupiira tusambira CBS eyo nenkulaba ng'oyambuka ne ngamba sekandi mugaja ng'olabye ALLANCRUZ nga buli mwana nikuluza naye maama natuuka ekava nange ndi wakabito nnyomiza ekyo nenkulaba ng'oyambuka bwoti kati nendaba ne Abe ne Katolo Bwama nga Alani bannange tukwegomba mu kyalo nga twagala lumu ojjeko ku ssomero lyaffe naye nga maama ono ojja essomero lyaffe eryali eryebusujju nga onoosobola oddikolako naye gwe bw'oyogera bwoti abantu bayinza okuza ndi mukulu nnyo BBS yatandika 2016 wano juzi lwaki otya okukula nansangala abantu kugira sewo gwe bwofaanana bwoti abantu bakulabira ddala sewo ali musajja mukulu ate bagambe wasooka kyogerera mu motoka luli mbu mwalinga ku ssomero lyammwe nga mutulaba ne Mo 19 nga mukola nga mumuli ku ssomero nga tusoma kirasi ki ngeta nkube simu kankubire madamu mubuuze fela kusomera tekangamu ne program tubalabe madamu ki madamu twalina madamu Narusira yali administrator waffe ewa sports ala ninga sikulima ffe twakulabanga ku ssomero nga program tugiraba mu hall mu ssomero essomero lyonna nga tukulaba manyabo ali nedda mwatulabanga omanyi lumu nali nkola noluwo omwana gwendako Jose walayi Jose abantu batya okukula bananga omwami gwemulaba aleeta ekifaananyi kyemulaba kitukula ye Jose nemulaba tuyita Jose ye Jose naye Jose abantu batya okukula omwami ono omulaba Jose okukula si kibi kyogamba naye wali mu kusomero nga ndaba nga ffe tukola nsoma ng'oli mu kilasi ki nali mu senior 3 Allah maswali nze nakoma mu senior 4 walayi Momo abantu bagenda juzi nasanga omuwala okupapazi naŋŋamba bannange ALLANCRUZ nsanyusa nnyo okulabako banaye twakulabanga ku ssomero venga ku ssomero tuva ku programu yammwe ne Momo 19 ne mutono lyabwe ne mugaa gwe nno naawe nga mukazi mukulu nanga ne mugamba walinga ku ssomero naye Alani abaddewo akabanga ekyala bannange Alani ekyo kirabo twafuukanga basomesa tulabika ekyokukula kirabo Alani eriyo abantu abafudde emyaka gyaffe Alani noonyako kuba obi Alani wasoma amawulire ani ngamba okuba nti oli munnamali wagasoma ate manyi nti nasoma amawulire nti banna onanakunda twabawulyanga ne Barnaba mu kusoma amawulire Alani sooka onoonya ku mikwano gyo gye mwasomanga nagyo balimu tekuli n'omu ayina akola mu mawulire okitegedde nze naba obi bange
omulala oyo Sekizivu Musa kugambye yali wa 201 yali mu taxi yali akola mu taxi zena gikola mu taxi ala because bwe nali ngasoma nakolanga mu taxi molide kati mu 201 nade kunyonyola 201 ogiraba ngabo wagifunanga jozakubuulire nga bwe bagikwata ne bagikuba ku lipoota tedi ebyo mu grade 4 second grade tebabuzaabuza kati mu 201 yajja nambuza ekigambo kye kyali kinzise era ne mukwano gwange Bubi atwali mu senior fili ne baleeta bangoni migration kati tubeera mu bibuuzo kuba ffena twali basiru ate Bubi yali mu basiru ate nga mu basiru yatuula mu maaso kuba asemba ku layini y'abasiru ku y'abagezi ku basiru yakulembera kyenva mbuuza Bubi ali mu kalajja wavuga biroole tuli mu bibuuzo tugenda okukola senior 3 bangoni obalabye nambuuza ye bagamba baliwa bonna bano bandi ku digi ali nkwisa emirundi emeka lekera wanga kakati Bubi ali mugenda sanga omuntu mu town yakuva oguyi mu mugongo ogwo oguyiba agunkuba koko nali manyi nsudde n'amaaso ogumanyi ng'okutamye bwoti ogweta kule ogweta gwe gukubeera guti kale mama yagukubanga naga wabula gwe gambye gwe nosooka ogweta kakati Bubi olwopipa yali ewedde tugenda gitandika bakatuwa question paper ye ali kabaka mu bujeeke naye ng'obujeeke azira buzibirizi n'akola baga ne bakima empapula nze ne Bubi akatuna kye twataddeko Bubi anangamba nga wayise budde ki nga tumaze nangamba tukoze tutya naye nga obwedda tulina Amina asaba asashiti ng'alina empapulesi subject entrepreneurship oba magezi nali nagateekawo twalina omwana baali bamuyita Juli nakajiri kana Juli nga mugezi naye nga Juli taba munaza kulya ku lanchi naye nga Juli mugezi Juli nga ifutuka munyumya bulungi ero nga temunayingira pepa nga mutuka mpepa nga Juli ateako face kati Juli nga bamuyigira akakodyo sebo bamutuzako bamusikako mu maaso ko mutuleme musumbuwa naye ng'oluusi baba weesosesose nokufuna omukisa Juli number 4 number 4 kati ng'atulemega bwati nga kikwala nga teacher yes Julie this one is disturbing me madam this one is na wako Bubi kakati agamba madam this one is disturbing he's telling me mbu number 4 kati twalina omuwala nga bamuyita Nalugemu Fiona Nalugemu yenga jana pani ku ssomero Nalugemu nga bwaba asaba ansa nga kaveera kakapani kabeera wa nekyo yaleero kyo yaleero Nalugemu nga akola bwati akaveera akolaga bwati akaveera bwati akolaga bwati akaveera Nalugemu nakola bwati kati ngokwata olupapula bwoti lwomaze okuwandiikako ng'oluteka wansi gyatuka ku Bubi kati okola bwoti olusiringa Nalugemu nga amala okukopa Nalugemu nga akomawo ng'era alina 04 ye Bubi Amina twalinamu Amina yali ava Kiboga Amina yali mugezi kati Amina yali mukwano gwange Nalugemu atanyi kati nno mukwano gwange aba Masaka eyo Bubi kati batuwa akapapula kati olwo omwana ng'akawulamu kati nga yandaga Amina kati nakulaga nti kuliko namba 1 ne namba 2 ne 4 balo bikopa Bubi abeera ayinza okusamba ekyalaani akubeera ati n'omwezi akapapula kati namwezi byonna yabisa ku namba 1
kati master amanya nti naye wotuukira okubanga nga gwa waako kyenjagala ku Bobi yali mubye twabbako ekigezo mu sitaafu Bobi ekiro saawa 5 yajja n'agapepa gye tugenda okukola enkyanjirese ng'agirina ne tugikola bwe era twagigwa kakati asa question paper twagisulako ekiro nga tugikola netubeerawa spelling zaali nfu Bobi yatuka ekiseera naŋŋamba akagambo taata we bambi emmotoka yamukona naafa nambuuza naye taata abadansi bakusoma afunde olaba otya bwe mbivaako naye nkola gwe nosanga nga nfunyemuku ssente namugamba Bobi yasaagala ssente tusome nga talina kyamanyi ala nife mu P7 batukopera P7 nayitira mu 3rd grade bwe twali tukopa ebigezo bya P7 batuwandikira wano ne wano nayitira mu 3rd nga mu bintu enalisinga okumanya nali nga mmanyi nnyo abakasi kankunyumizeyo akaboozi lumwezi emboozi P7 ze bakuba pepa ku pepa twalina omusomesa waffe nga bamuyita ticha Kajiri ticha Kajiri nga ajja ne pepa nga waliwo enamba ye gye yagamba nti eyagigwa mbooko kuba buli omu abagimanyi kuba yagitwalako obudde twalina omwana nga bamuyita Sebwira Umaro nga mugezi ekitenkanika era yafuna bumeka mbuna Sebwira ku olwo bakozesanga pepa ye nga marking guide kati ku olwo Sebwira yali agigudde kati kiraasi yonna nga buli gwe batukanko ng'agigwa buli ng'agigwa kolo yayita namalazzima akinga n'azizza n'agamba I said everyone if you know you got number 6 be wrong come in front plus Sebwira namanya gikokobye nibatandika okusoma Mutaro Alan Sebwira Umaru Asimwe Joel Bukenya Edwin ng'ojja mu maaso mboka genda ovuga abasajja bajjanga wamanya agakuba akaca ng'emboka emala okunyoka nga master agamba I'm repeating this number for the last time Kofe yes ng'agiddamu ng'agisaza eyo yennyini eri mu pepa ng'agisaza kati mwalimu omuwala nga mwita nabyo nga Victoria kumba ate Vicky yagiyise yali omutuufu nga bamusaze naye nga batumaze ddo tukola ki bakuba amala ogikola ati nga Vicky agamba but master I got 56 no. So 56 was the answer olwokuba Umaru yali agigudde ye yasaza busazi namala tukubuuza so Vicky so sorry Sebwira come bamuddamu oyo ye bamuddamu naye abantu okusoma kuno okyovola waliwo omusajja yagamba mu Lusoga n'agamba abandi tukulire kuntaka towalira kugundi eyo sawundi kuntaka kyeki tukoze naye omusajja oyo abeera tudde mu mmotoka nga yesigamibwa oyo agamba abantu tukulire kuntaka kitegeeza nti abantu abamu mu bulamu muno tukulidde ku mpaka yenze nze anti kamansi kanga kagalo bakuba kajja ali pollination ng'olina mumalayo what is pollination? Pollination is the pollen granted from answer to the stigma ng'otuula kati yaŋŋamba spell the word characteristics sigala ng'oyimiridde jukira kirasi zino bazaawulangamu blue green kati green mwe twali tubeera fe ab'omutwe ogutakola ki ogutamalaayo ng'ayinza okukuba eriyo abamu alani nga yakuguka mu ndwadde ng'obulwadde busobola omwesonyiwa nga buno gamba nti kati ng'omwana oyo Robert noga nti Robert yalwadde omusujja gujja kumala gumwesonyiwe wano omusujja mu ddwaliro mululuuza bombo eno entunuka ogiraba yawona yokka
Chichako solala bweru. Ntunuka. Yali kulumyeko. Ebintu ebi mu comment section bakubuulire entunuka n'erinnyo. Ni bagamba ogitunuzeeko ne muttoyi n'owunyirirwa. Eruma. Envunza tezanuma mwe bisoka zazi zino balloon. Envunza ng'ekuluma n'okola kana akagera akasajja n'okakuta kutaka boti. N'obuomi. Omwana kakatoo. Envunza ng'ekuluma n'okuta kana akagere boti mutaka boti ng'owulira obuomi. Kati mu kuzitundula ng'olina okwata ekinyirikiso okimanyi. Bw'okwata ekigogo kino. Twakusanga kikwanso. Ekinyirikisi kyazijjangayo zonna jjajja alidwa sayansi yamugjawa. Kati okwata ekigogo kino n'okikalakata bwoti guno omugogo gw'omunda ogwa wakati gwe twakolangamu emipiira gy'emmotoka. Wako ku mpiira gy'emmotoka gy'omugogo ogwo. Jozo omupiira gy'emmotoka egyo bagikolako. Naye jozo yo naye bannange. Ng'olya guno omugogo gwa wakati ng'amaze ottema ekittoke kyandibadde ng'ekikolokomba wakati w'omugogo ne mugusala bwe muti ne mugukolamu emipiira emmotoka gye twavuga nga zitambuza akantu ako. Ne mukola omugogo gwo ne mugukolamu emmoloka then ne musala n'otekamu akawaya akawuzi akayi n'owalula. Jozo togimanyi wamma. Ayo gwe bannange obaddewa. Emmoloka y'obwoya ate yabadde nga yabagaga nga ya nnusu ebi. Nga ne sengenge wuwo. Ngokwata kakati olabe ebyo ebintu bisatu. Envunza, entunuka. Waliwo n'ejjute. Naye nga lya mukabina dino eryokugulisa olw'okukuleka. Ejjute. Eryo liraba lyankwatako waneno ku kakubo kano. Kuluzizima. Naye nga lintuuza matiritiri ng'eyabulira ow'olugambo. Kaagala eryo ejjute olaba lirina emyasa gye likumyasa liti alani ejjute limyasa. Kaagali ejjute. Kati nga nenkola gye ndikola nga limpulira eri wansi liwoomerera ne ngamba wendi tulisiza n'embalabe y'omunnyindo. Yo tabiri komoni. Naye alani ejjute ly'omukabina. Ejjute, envunza, entunuka. Nekyo kikyogambye n'erinnyo. Naye entunuka naye envunza zo zireke ziyinza obutaba nnyo. Naye alani envunza teziruma zijja nti kweziri naye tewula muli nti owulira obulumi muli. Envunza ekutujja ekiro togimanyi Jose? Envunza y'ekiro ogimanyi? Alani envunza tosobola gigeza ku bintu ebyo ebisatu. Ale tosobola kuddira nvunza ogigeze ku jjute. Tosobola kuddira nvunza ogigeze ku limu. Envunza ezukusa ekiro n'okwata ekigere n'okikalabula ku kisenge bwoti. Okimanyi nti alani nze erinnya lyannumako ne neekweka nga mmanyi lindaba. Kakati ndo nagera ne ndikulamu nga ddamu. Kokolanga ekisapato kiri wano. Nalikulamu nga ddamu nga njagala emmese empe ssente. Jjajja yampayo 10. Okimanyi? Nakuutako erinnyo nalonda lironde nga njagala jjajja ampe ssente n'asaba eddibu ng'era kyankubya. Kakati nonda erinnyo. Twali kusaluwawo tewalingawo sitiruwaya. Waliwo buno busitiruwaya bw'obuwaya naye twalinga letubugula obwo bwalinga obuwanvu. Kati ng'okozesa luwawu oba omusenyu. Kati eggama zino bwe zaagira nga munane zibabirezo nga tuyisaamu vvu. Okimanyi ekyo? Okimanyi? Nkimanyi. Kati erinnyo nasooka ne ngamba ndikuusa oluwawu ne ligaana ne ngenda ne nfuna evvu eribuguma ne ndikuuta bwenge. Ngende jjajja ampe ssente ne ntwale ku ssomero. Namuga jjajja nnakudde erinnyo yangamba ndaga eddibu nga ndiina. Akakubeera mu kumpanya, akakubeera mu kumpanya. Saba otandisa okuzannya kyanisi, ozannya kyanisi. Kyanisi omumanyi? Matatu. Muganda nga kye bayita kyanisi ne matatu kano kafuna kano tekafuna. Wabizanyi? Tunoge mmwanyi baali nali sirina uniform nze nasomera nga sirina uniform. Bino nnabe bye twogerako tolowooza nti twavudde ku mulamwa. Tuli ku mulamwa omwana watuukira okuvaamu ng'omuntu nti Robert oyo gwe mulaba tuli mu kuba kifaananyi tubalaga nti Robert oyo wootuukira okumulaba n'ojja omulaba ng'ajja fuuka omusajja. Bino byonna buli omu abiyiseemu. So tuli mu kulaga kifaananyi nti osobola okubaako nawe ekyokola okukyusa obulamu bw'omuntu. Ate at least Alani next show inshallah mbadde nkusaba olw'ensonga nti osobola okwetera abantu tujja kukolako ku nkula y'omukyalo. Yes. Bwe tugenda okunoga emmwanyi kano kafuna nti kano tekafuna kwenkulaga nti Alani nti abaana abali mu kyalo balina bye bayitamu. Kano kafuna kano tekafuna akazannya ako ka bulabe. Simanyi bakakola bate ne kakati simanyi.
Emmwanyi kilo embisi yali ku nusu 800. Enkalu nga ya 200. Noge emmwanyi nga nina 10 mmeka. Ngenda kugula empale esoma ya 10 mmeka. Mu katale nakifuma. Oyo njoza akimanyi nti bavanga kanga ni wajja mu katale nakifuma. Tulina ya katale waffe tulina ya kena kifuma kaamaanyi eri yake kasawo nakebusaana. Ha ujoze mmutuuse. Ebusaana wetiramu ogwe ku mwalo. Kati akenna kifuma. Kati mbalo okufuna sente zo nina 10 mmeka. Naye nga ntambula okuva mu gwendidde okuva waffe mu gwendidde bova mu kalaji oddako mu gwendidde nodde nagalama. Paka nina kifuma kubigere. Kakati omwana ono owakano kafuna kano tekafuna ali kukubaawo. Omwana yankuba sente z'empale 15,000. Kakati atuuka yalinamu ono yalinamu omusajja wa sportsman. Yali wansi kanga kakalaawo yalina busatu. Woteka ko 12 sportsman ani amulabe njagala ono saagala kano bwe kugamba ono njogera omusajja ali ku mbalasi sportsman gwe ngamba sigamba oyo ngamba ono kugambye ngamba ono ali akalabye kinene kiveeri bibeera ngebi ali ngala akalangire jana jya chwa ya otade ko tano funye mutwala ne akalabya na kalingiri ali akafuye kankafuna kante kafuna njogera ku sportsman sigamba sportsman ngamba kante kafuna begamba ngamba kano ke kafuna ani akalabye bodeka kano batofunye bodeka kano obofunye ngamba sportsman yongera ku nsabo yo nateka mwegada ani akalabye nemmanya ko somere cyane na kuba mugaga bado sete bagabangabe nga kwata olwasa bodeka ko 12 bodeka gazano nga nfunye 2 nasembera mu line yali emabega nga nkyewuluta nenzira mu line bakazanyira ulo nina kakaga njugira ku 10 kusomero twala mmeka 2 bodeka ko 10 ofuna 2 bodeka ke 2 ofuna nya kano kafuna kafuna njogera ku musajja wa sportsman bodabo wa sportsman oba olidde sagala kafuna njaga yo kitegere nti omuntu wagamba nti oli musiru bofunamu obudde mukube aba amanyira nakwata 10,000 nenziteka yo njagala kanano olwo mmaze uweza olwo nsigademu 2 wano njagala mpeze kanana mpeze omutwalo nkutte nyanzi taddeyo awo yanjola lumu nabadde gamba bodeka kano batofunye bodeka kano bofunye wano batolidde ndeka ebyo sanganzi zonaziteka mu nsawo nga nkubesereza uniform naye ngeke wakajjukira jajja mujasi nemanya nina kuteekayo 2 kateze 2 batukuba n'omuwala lumu yali azeggula buso obuso bwe buno obuntu obuso n'omukeeka yali azeggula buso bwa 10 batukuba lumu 10,000 oyo omuwala kano najjemu engoye njagala kano bodeka kano batolidde ala ninatambula okuva nakifuma natuke wakasaawa 5 nga ngamba jajja sente nazisudde ne kakati tamanyi sente zalagawa nenze nkimanyi baziko neyera yankuba kulwayo natukana okumpunyako mungalo sibanga nziddemu ekindazi nali njagala nnyo ekindazi kyekituli kyali kyakajja kidona kyali kya nusu 10 nga tulina omusajja waffe yalinga akamuna katono wali ometa sekaddi kusooka nga ka 10 nakatunda alla nolukakwata eno kunyonero nga kanyoga yalina byakatekanga kati oluusi mweyagala oguleyo ku jjole oba super deep nusu ebi kwata mkatonaawo nange nkunyumize yatebe baneiba betwayina wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. olaba obulamu buno mbagambye bwe tukomawo nga tuvudde mu bulango ngenda banyumizayo akaboozi waliwo abaana nga tukuleyo ekitintale eyo naye kyo nti wakulira Kampala nakulira mu bintu 2
waliwo abantu bamanyi ekitintale mu gaafu kati gutomanyiiyo naye ebitundu ebyetoolodde ekitintale mu gaafu bamanyiyo edda mu 2000 eyo 2001-2003 yali ghetto kati nga waliyo abaana nga babawa chapati waliwo chapati twali tugita dimia kyala nga asika chapati naye dimia nga nungi nnyo omukyala musiraamu nga yameka yali ya 3 oba 5 nga yali ya bei biseera yali ya 5 mu 9 mu 2 chapati yali tusobola ebita tomanyira naawe ala ni mwaka chogwa chapati yali ya mwaka ki ya 2 nga soda wameka soda sijjukira we yali wa 5 ne oyo omukazi ala nilinda ko tuga kumanya myaka jo linda ko sagalo nje kumulama joze teri chapati ya nusu 5 nga soda yali wa 5 anti buliriza soda kwa rusanvu era teriyo chapati gende kuja kubita nga soda wa ale bisere bali bakaleta ofono ofono yali wameka yali wa 2 yali wa 2 joze uliriza ala ni chapati yali ya 10 ala ni mwaka anti otuso obutaddawa itongo akakumbala myaka leka nyumye mboze gwe alani ninya kumanya bei ya chapati choka chenjagala comment section aja detadda respect nanyi ni platform alani okungu bale gwe gusema ngo bagende naye kikuva ko ngasimanyi bei ya chapati na mwako ogwo ne soda ngambye je yali asinga okutunda chapati yoma kwa yali agiteeka mu carrot yali agiteeka mu green pepper simanyi wiki yali ya 5 soda ali wameka mugafe wa dimia soda wameka uliriza soda ali wameka amanja badirao ala ni soda ali wameka waliwo family yali ngabo bagaggamu nga balina mwaka sente kati mama waabwe nga ayina edduuka ekitintale nga batunda obutunda naye nga katunda kaabwe kabaka orange kwa ekitanda ne mama wange wali mugana ngesemakula Zaina Kaye baberawo nakaye bali babera kitindana naye nga sema mama affe yali akola mu katale kana akakako naye nga okkirirawo bwe watu nesijjuka simanyi bulungi Zaina oyo Zaina sister wange ne Asiya omunene mbanaye nakugamba mama Asiya Asiya kati oyo goba obuuza bakati abo be batukuziza mu katale ne Semakula ne Kaye abo be batukuziza mu katale kuba mama akola mama affe akola mu katale kati mama nga akola wali mama Asiya akola yoyo yenyini mama Asiya bamuzaala wa naggala mu era we tukulidde mu katale ffennaawo Asiya mumanyi kati Asiya yandi wansi era Asiya yali amanya gundi Zaina yandi wansi ate Zaina ali mugezi nnyo mu primary wakati asoma busawo busawo n'omukolo gwenze nagukola n'ebifaananyi kwebyo yali mugezi nnyo Zaina mumanyi kati eyo family imanyi bulungi nga chapati ya 5 kachapati ya 5 soda nga wameka ogenda sinikira tuko wenyumize embozi wamma yali family nga baba kumacha nga bagulira akatunda ne chapati ya dimia nga bajeri okutunda ku ddoka ne baba nenga tumanyi sawa obutunda obwo gye butu nga tumanyi sawa obutunda obwo gye butuuke waawe kati nga baba baweereza ku 8 ne kumacha n'olweggulo kati nga tuswama bwalweggulo nga mububba bali abaana nga boogera oluzungu okutuma obutunda nga boogera luzungu babuletana mu luzungu obutunda aunt these boys have come here to eat our chapats and to take our passion fruits oduna passion fruit no nti atemba desi umanyi mu luzungu passion fruits zeno badembo ita juice passion si bwe buntu bikomao humor bikomao tufanye nzomanyi waliwo ekiseera wengenda otuuka nga nkulabula bikweno show humor lindako omanyi ne Jose yasomera gyennaso kati Jose omulaba bali kuba basomera omanyi eyendese manya eyekayunga tosobola kusomera ku gundi ku Namagabi Jose kati bana bo mu kyalo katulaba oyo mwana Robert oyo gogenda okolya charity ali mugana amasomero wammanga amasomero nga abaana abanyuka sawa ze baagala ago gamanyi nga madam asooka kulimako madam
madam abatuuse okukungula mwenna n'abatwala ate atagenze kulima mu nnimiro ya madam mbooko madam yajja ng'atadde ne bonnet ku mutwe baasa ng'alinako bonnet amasomero nga headmaster alina piki simangeri wankulaga headmaster ng'ekkooti ekoma muno twalina headmaster ng'avuga mate wagirabako kati ng'alina ka mate waliwo ne ka blue benz nga sitamula ba headmaster nga mate eyingidde nga mumanya bagenda gamba ndi mukulu nnyo ne mate kati ebyotyako byaki mate jose walaba ku mate ate super cab waliwo mate super cab yazidi ne blue benz yalina ng'akasero mu maaso ng'era n'ekitaala wano maaso gimanyi blue benz wala ku yazidi piki bayitanga yazidi sigimanyi tonneesibaako wallahi sigimanyi gwe tonneesibaako ali wallahi kati piki zemanyi ali wala ku yazidi wallahi sigimanyi nazimanya nze magambe manyi jagwa eya red eyalina ng'ekikali ekigazi ali eriyo super cab togimanyi eriyo blue benz ne mate waliwo endala mate yali etya mate kekana akabulijo akafuwa ng'omukka emabega kubanga nga bakalinyano weba ayina kati blue benz ye yalina akasero ak'omu maaso nga maaso wano yina akasero mwe bateeka ebintu yalingana ya bulu ng'era n'ekitaala wano twalina waffe omwami bali bamuyita mubiru ne kakati gyali mwamubiru nga yagirina blue benz kati eyo jukira ebiseera nga waliwo neggali ng'erina dynamo ogimanyi gira omupiira gugiyitako neyaga neyasa ettaala ly'omu maaso joze omanyi dynamo joze gwenja kutema oluyigu mbu joze alabe meti dynamo gwe joze yesala emyaka naawe joze nomanyi dynamo neno kufulu omanyi kufulu yeggalya era yajjanga neja nenkona mukono bwekiwa eyajjanga neyambuka bwetu nga nejja neyegatta so baganda bange obulamu buno leka kutwala nti gwe wooli wamalayo so mbadde mbagamba Robert ali mu masomero awamanga amasomero nga munyuka ku lanchi ne mugane mulonda jambula eyagudde naye jambula oleko wagwa wansi twina ze twali tuyita enziru oba mumuziyita mutya mulusoga tuyina gundi ze tuyita enziru zibanga jambula empafu si mpafu teba mpafu simanyi baziyita mu Luganda waba TikTok amukansalire muko mukatira ku TikTok ndabe fe tuziyita enziru like zibanga jambula era bwe zengera zifuka za navy blue nebo jiruma bwe tebera ya red kanacho nulya bote fe tuziyita enziru nikagala zishaliwo bazagwa jeziri abana banyuka era ga amasomero Robert mwasomera bambi ala nida ku banange njala tukolera abantu enziru ezo zibadde obama ebbanga lyonna byemu kubibala ebiri mu Busoga abaana bye balya ku lunch time bye babba kuliko enziru kuliko enkooge nzimanye enkooge kuba twazitekanga ne mazzi nezi zinyenyeza amanyi nga tuzinyenya mu bukebe bwe muti kuliko ffene nembona kuliko embala yembono manyi emiyembe gyabe kemikati walingawo kagogwa oyo kagogwa omwana waffe yalyako ewaffe mu Busoga dodo mungi omanyi muyimbi gwe bayita gwa dodo I miss that muye kati kagogwa omwana yalyako endebe emiyembe bamukuba enema ogimanyi towe bakuba enema kakati kagogwa bw'omulyanga munyali endebe ogimanyi kyekidomola ekikapipa ekyalita abiri ne bamukuba enema kati enema bwe baba bakuba enema omuntu aba akkuse nga tasobola kufuluma kati baba bakuba enema mba nino nti okulaga bakuba enema bakunywesa ennanda joze banyi enema kati enema bakwata ne bakuteeka wansi bwe bati jukira oba tofuluma kati onda tandika okusiiga eno kasabbuuni eno akuzibukule kati enema enema kakati ono akuzibukula akubeera mu saidi wano jukira oba tofuluma ng'ozibikidde kati waneno wofulumira wasiiga kasabbuuni bwati nga wanywedde n'ennanda oserere mu lubuto
kakati Mutumba yafa enema bamukuba wa enema bagamu ala ande wazirikidde nga tofuluma kati bakuwomereza kati nga olakana akantu kana akatuli akafulumya obubi kati onakukuba enema abeera mu bbali muno kwesaba yonna ozibukuka kati natango okuwomereza kwati kakati nalyoka afuluma ani yafuluma leta kati eddako nalyoka afuluma wona n'omukwano gwo mawitani Mutumba yafa bamukuba enema yali endebe y'emiyembe kati ne bamuteekaawe ng'obulamu bugenda kati mwami Kabaka agamba Mutumba afa kati bamukwata Mutumba bamukutabya bwe batye bakuta bwe bati nga ente kati omwana nalyoka akujjira bwati Mutumba nalyoka afulumya n'atanatuuka yatanatuuka bamwita atya pulimaca kakati bw'oyokedde ku miyembe nenyoga nti Mutumba obulamu bwali bugenzi kwekumukuba enema era gebuuza mu comment section mbuuza mu comment section enema kyeki oba buuzayo omusawo ogube nti bakuba batya enema kati agamba amasomero okulya emiyembe okulya kino olya ebibira ne mugenda mu matungulu muntuntunu era bana mbadde mbasaba muyambeeko tukize ku bulamu bwa Robert oyo na buli muntu yenna ALLANCRUZ abantu yenna ng'olina gw'osobola oyambako abantu bali bangi no bambi kuno omwaka mbadde nange njagala kikola nga njagala kyosabeko obulamu bw'omuntu Robert birthday yange eryo nga 12 December naye yawedde bwe nalabe nga at least nasobodde okukwata oyo omwana ne muleeta mu bantu omwaka guno nina kyenkoze nina kyenkoze ekyokubiri omwaka guno onkoleddeyo ekintu nti ondeeseko ko mu bantu manyi TikTok eyo giraba eyina weetukomya kati abantu bo balowooza nti omuntu okubeera ku TikTok buli omu akulaba abamu balowooza nti omuntu okubeera ku TikTok buli omu akola ki eri abatakulaba ng'omuntu alaba YouTube yokka oyina kuzenga ali nakulaba ku YouTube nzomanyi sibeera ku TikTok yamwe eyo ndola TikTok ezannya video ya dakika at least 10 naye omuntu asobola okukwata headsets ne abatakulaba oba abadde alina byali mu kilininga nateeka kuwa laptop ye YouTube netandika okwogera nga tabalaba naye nga abawulira n'amala essaawa ye namba naddamu kati agera olwalwa emboozi gye mwogedde ng'esse n'akomawo ku gundi alabe body language ate naye n'aseka osegera kugamba ekimuntu naaba nga YouTube yo channel mututo naakola essaawa gy'adde alina okukola n'amalako ng'ali mu kukola kandabe wano oba nsobola okufuna Namulindwa kubanga namugamba Namulindwa nja kukubira nga ndi ne Ali naye nga mwana kikyali oyo ali ku kamera bamuyita Jose Jose Extra bambi alina YouTube channel ye genda ku YouTube channel tekamu Jose Extra ku TikTok tekamu Jose Extra okufulumya ekifaananyi ekirungi mwana omuntu okuba abantu abeera mu kamera tebabalabe mabega wa kamera naye Jose otubeeredde okulanga ekifaananyi tukifuna nga kiri magida byonna bikola bulungi Jose njagala kugezaako okufuna poza America wamma buno obudde buba bwakwebaka nkubidde mu matumbi budde tetuli eno tusambagala ne Jose wali olinnya ku nnyonyi olina passport nze njirina omanyi atakalake nategedde tugendeko Dubai mu kivulu kya Zakmaya sirinyangako naku nnyonyi kati tugendeko Dubai mu kivulu kya Zakmaya Winterfest gwe sirinyangako ku nnyonyi naye mbadde gamba okimanyi nti pamiti yange eggwako mu December ngenda gikola liniyo nga sirina mmoloka kyekiri kyenagamba no but it's time nati gamba kati ne passport yange ejja kuggwako ngikole liniyo nga sirinnye ku nnyonyi nze n'omuwala yanfunisa passport ziri eza Nevebreza asooka yali musama wa mu America eyo mu 2017 nagifunye mu kisiibo kino nga kiggwako permit gondi passport omuwala yanfunisa passport ate netwekyawa namala kulota nga ndi ku nnyonyi nensaba omuwala ebyokulya nampa byasitegeera nensesema okufa naye nga bakankole passport olaba ntandisa okuloota ennyo ojja genda njagala ogendeko Omaani ogendeko
Saudi yagenda kula kumpira gwa Manchester London nina ebintu byenjagala wabweru eyo ebintu ng'ebyo njagala ngereko ku Kaaba ye bannange twogera wano nawali London abantu bange ab'e London ennaku z'omwezi nga 22 February tuli ku Royal Regency tugenda kubeera ne Pamisa Kisemakula Rema Namakula Vairota ALLANCRUZ asoberwa okujja wamu ne Farouk Sakozi ogenda London tunsubirwa hane ali nomala olinye London toyinza kudda Kampala nzira naye nkuba mwaka kafaananyi mwayi waliwo n'abaana ne bawalulira ensawo ng'agenda ku nnyonyi waati waliwo enkuba akafaananyi sawo yange bweti ninywa ntuka mu nnyonyi nentukale ku kisaawe nga njikutte bweti wakabu najja nange no visa bagikuwa nno baagala abe Yerusa ate we Yerusa ng'oli brown natural mwana wa jjajja mwana wa jjajja ne ali no oli mukusaaga nzi muna inange bwento bwenali visa bagikuwa ali kandi nogenda ku visa oyogero tangu osaba visa how are you maybe ate bungereza toyogera na kwogera fingerprints bakujja kwa biometrics bichi ngofuluma siwe bobojja mu Uganda osaba visa ngovawa bweru ne bakuma bobanga wasazaamu nga tolina dual citizenship ngamba ngobadde oli weeyo kalugezi oli weebulungereza bungereza ngojja wano ne bakuma bakusobola okukuma baganda bange mwenna abanyambyeko ku nsonga kyoseka kisebo so Uganda nsi y'amaanyi era bakuma bulungi visa era nogenda nonyumiza mukwano gwo n'omugamba I'm disappointed era akubuuza kiki kati mbuuza nga banyumya visa ya Uganda onsanze ndi depressed why are you quiet kama nkubuuza mu luzungu Mr. Harlan, how are you? I'm okay, man. How are you? Why you so down? You good? No. Why? They denied me a visa. For which country? Uganda. Ojiwonye. One man edda. Baganda bange mwenna abali ku kyeyo nsaba Katonda abawa obulamu obulungi. Nsaba abasiime mwebale kubeerawo mwebale kulaba olw'ensonga nti ebintu ebimu bikambwemukko mwebale kunnyamba ku mwana oyo okulaba nga ntereeza obulamu bwe at least omwaka guno birthday yange negenda tuuka nga 12 December nenjaga tugendeyokko show yaffe eddako eya Mande tugikolere eyo atine Robert nkyogenda kukola ki tomorrow namusho chimanyi nayo buli week mbakunyegera plan no show nedda tugenda ku Mande nina omuntu agenda okujja tugendeyo mukugendayo agenda kuva London nyangambye tugendayo ko mwami oyo so kijja kwa tugende n'oyo kinira kinaddeja tugende n'oyo because nti engeri mukama wange gy'otalina bulungi kasente k'amafuta atoli byonna bibye kati sagala nnyo mukama wange kukoza kulaba nga tusigale nga tukola kati amafuta gagagenda ogambe twalo 10 kankubire wano Jojo Keteira mubuuzeeko oba anategata kuno we London batunda London batunda just but slightly like 4 hours back mabegako naye bagambe winter yatandisa byebulayi babeera baki 3-4 hours manyi ono Jojo Keteira mukwano gwange nnyo mulaba bulabe ku TikTok nga alina baatwala Jojo she's like that Jojo tayagala kunyigirwa mu ttooke era omunyigirwa okimanyi anti Jojo yakulira ku mpaka teyakulira ku mpaka yakuza mpaka Jojo omutwala n'akutwala giba girina obba buguma akataine Mami Taylor so kale nga tumaliriza chef y'olunaku olwaleero cause sawa zino ali ye muli mu nteekateeka muli mukola kisa obudde buno ngenda ku ssomero ly'abaana abo enkya ngenda bafumbirayo muceere kira 5 ngenda bagulirayo ennyama abaana abo ngenda bagulira engatto eza nigi ne zisiibwamu essomero peya 10 2 buli mwana afuneyo
waba Robert bali abaana 7 bonna nino bagulira emifaliso jajja nino mugulira sukali okisegeera ensawo z'okusomero biki byonna kisegeera okulaba nga ntereza obulamu bwabwe nataddeyo n'abo kyobutanda tosobola kugula mifaliso gino n'ogiteeka wansi ndi mukubookera obutanda bw'ekyuma okulaba nga ntereza obulamu bwe Robert oyo bw'awummula agenda kujjako e Kampala ale ku bitafuna nedda ndabadde ndi ku nteekateeka nabi njagala okumanza njagala kulaba nteekateeka maama wa Robert ndabe nga musindika ku kyeyo njagala kunoonya mu ku baganda bange abasobola okufunya omukyalo oyo gundi obisoboka agende ku kyeyo akolerera abaana njja kwogerako ne Haji Gundi Muhawula alhamdulillah ojja kuba onkoledde because yaliyoko ku kyeyo mu kubeerayo ko n'atoloka passport ye neesigalayo kati najja wano ng'akasente konna baakalya kati mukalya talina yadde 10 kati njagala kulaba ng'agenda ku kyeyo n'omuwala Judith naye obulamu bwe nabwo ngenda butereeza ekyokubiri nti buli omu abeera n'omukisa gwe Alan leka kulowooza nti omukisa gw'oli gwe gugwo buli omu abeera n'omukisa gwe nze kikuwunyisa Alan omwana oyo alina ebintu bye bamuwadde nga n'abange tebabirina erina ebintu bye bawadde omwana nga n'abantu tebabirina baganda bange mwenna abankwasirizaako nsaba Katonda abanjagalire nsaba Katonda abeeyoleke abasiraamu n'abatali basiraamu nkaddamu ko mukajja batama tetusobola okusolegana mu mawanga tetusosolegana mu madiini baganda bange nzaale mu kuyamba abaana abo si basiraamu nate nze ndi musiraamu ontegeera tetusosolegana mu mawanga omuntu yenna Alan bw'aba yakutama nti omuganda yantama vuma oyo omwe yakutama so si bonna omusiraamu ali bw'aba yakutama vuma ali yakola ki so si basiraamu bonna okitegeera yes ffenna tweta Alan nze nina abantu abansindikidde sente nga bapasita that's good nina omuntu yansindikidde sente nina omusajja nkubidde essimu weggayaze eyo musomesa aji nyaŋŋamba nti ali nze ndi musiraamu naye abaana boyamba bakristaayo naye twasobola obafunirayo ebintu ebyokukozesa tubafunireyo olw'ensonga nti embeera eno erina okuba nga etereera ekintu kyo ne kinzizaamu amaanyi nina mukwano gwange Mina ali bweru yaŋŋambye ali omwana oyo yankuteko nnyo nga musiraamu webalinyo bayire ddala tweyanze nge baganda bange aba classic skin therapy entinda bakutuusaako ensusu ennungi nga lime okubeera nambalabe na buli kimu okulaba nga kigwa masafa ankopo ogamba otya kansuubire oli bulungi Alhaji Hasani Buladda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh njagala okyalineko ku Haji Hasani Buladda njagala okyalineko ne ku muganda wange Magala ki owa A+ Funeral Management tubakubire nga twakava wano then njagala n'omwana oyo yakoledde ekifaananyi kamya nabeera ne wabuwabu awe masanafu wabuwabu akanika piki n'okugula olengera bw'ova ku kyaki y'abakatoliki opposite oyo omwana wabuwabu akanikira piki kati yagambye omwana oyo nti Alan mwagala nnyo so baana webale kubeera wadde obaddewo akabanga ng'okuze naye abantu bakwaga abaana bonna bakuze bakulaba ate bakwagala saagala kusukkako wano naye njagala okuyozaayoza mukwano gwange Claire Nampala mu America e California nti kuliko omukolo mwebale kukola mbaga yabadde yabitiibwa nalabyeko Uncle Patrick Wycliffe Luyombya muvawala mukwano gwange Mary Flavia Namulindwa yabadde yabbeeyi yabadde nnungi nnyo olwo omukyala yabadde omuwanvu ye Wycliffe Luyombya omukyala Luyombya musajja Wycliffe Luyombya waliwo ono omukyala yabadde omuwanvu yabadde ayambadde ekitete kya Ruth yabadde ayambadde ekitete kya grey namulenga gundi amwanjo ati muvawala najira mu bwati gundi Ruth erinnya ddala genze anti Ruth mami Ruth naye muvawala mwanya akula ku beat nga muwanvu alabika bulungi nga bonna naye bonna bonna kyembagaddeko abo bantu abo balaba bali awo mwana balina enneeyagala gye beeyagala mu society balaba bali wamu bwalaba munnauganda ng'atuuse bale tuveemu kiri bambi mwebale mwenna ababeereddewo Claire Nampala buli eyabeereddewo Claire Nampala ku mukolo gwe omanyi Claire mudakikemu nga tumaliriza Claire yansanyusaako ekintu kimu Claire Nampala mukwano gwange nnyo naye abakazi abagenze ku kyeyo ne bakola nnyo n'oleeta abaana bonna kuba alina abaana bataano n'abaleeta ku America n'amaana aleeta n'omwami kirungi nnyo kikulu nnyo wabangamba mbu abakazi abakukyeyo bafuga eri kapa erudde
Muli mbana batano. Mbotuke musebe mbelele memoza mbo sajja. Abo bavano ngogende bulaya kimanye kimu omukazi ku bulaya yafuga. Wena kubera king ni jailo. Kaisima ke yatugambanga. Kati gwe tutola abantu kate tate gwe. Ebulayo osobolayo. Lwaki. Kubanga emirimu njimanyi. Buli kimu okimanyi. Eno backbone wagitereza kiriya. Landstar Hotel bakwedde conference ennungi balinanye papers bobo yagala kutegeka mukolo balina conference hall solo kutuza abantu 10. Landstar Hotel balina parking enene, balina gym, balina sauna, osokutwa olego na music yakasene ekelevu. Jangu Landstar Hotel we yagalenga abaana abalala. Tetugenda kusukka ko wano musibe bulungi mweraba. Tuli ku CRUZ exclusive mwangale ku subscribinga tulekera utogera ekirala. Kale. Tumalirize ne bawa tulekera kubanga Subi kuna msinigirika video ke. Assalamu alaikum. Tulekera ekyo tewesiba ku bantu. Kale tugende mu maaso. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bagisi z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri oligino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Ucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Ucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Ucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira taata ne maama basuubira okuzaala. Ucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Ucha Hotel and Suites. Erina room ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Ucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 073 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.